mu nnyumba ewaabwe mu Lukikomera mulimu emmotoka buli mmotoka eri waffe miliyoni 2.5 ku 3 bonna bugagga bayina amaka amanene nno ddala kitegeeza omuntu osobola kukola ebyo nga kawunti yo nnafu era namulaba awo ng'atandise okukola obwakazannyirizi ayambadde engoye za NUP ataddeko enkofiira buli muntu yenna olwokuba bakimanyi nti President Museveni mu Uganda asinga kutya Bobi Wine bwe yagala okubba President Museveni yerimbika ku Bobi Wine kojja kano kazannyo bwe yagala okubba President Museveni namulaba senga omanyi senga mumanyi ng'omuntu wa NRM bombi ne bbaawe kojja nabalaba emabega eri nga bavuma Bobi kati recently nabalabye nga senga ayambadde yero yalabika n'okumayiminga obuyimba bwa Kyagulanyi obuyimba bwa Kyagulanyi bayina kati nalabye out of the blue avudde alangiridde obulwadde obwakawumbi k'ensimbi anti mu Uganda bakimanyi nti President Museveni asinga kutya Bobi Wine muntu gwasobola okuyiirako omubiri n'afulumya n'akawunti President Museveni atya Bobi bw'osobola obutatya muntu akuvuganya Bobi atya Museveni leero ne wamala wajja wano Bobi atya Museveni era Bobi atya Museveni Bobi naye atya Museveni bonna beetya ati ngambye President Museveni akuvuganya tosobola butamutya President Museveni atya Bobi atya ko President Museveni ekintu eki amutira mu box wokka wali Joka kyamutyako ale Museveni atya ku Bobi amutya kungulu ne munda ne mu kalulu era kana akalulu kano kati kankubuli abale bekyuka mu kisusa si ku kisusa President Museveni kwetunuulira linda konkulage era President Museveni ekintu kyokka ekisinga okumulya era budget ennene olwanyisa Bobi Wine luddawa mu ggwanga budget sente y'omusolo esinga kugendera mu kisusa kwekikyusa ku mukalulu nga Bobi Wine yeesimbyewo olaba ku mmotoka za tiagasi empya eggwanga lwe lireete ebyokulwanyisa kati ate wano kisukka okumanya kisukka bamutidde ne wabeera kati bakuba tiagasi wa yero abulira omwo ebigambo byo President Museveni atya Honorable Kyagulanyi bulungi nnyo Kyagulanyi atya President naye amutyako kimu amutiira mu kalulu wali ate no ye Bobi atatya nnyo President Museveni atya byabakama ye atya byabakama abaana b'enkyukakyuka kyekyo gwe kyolina okumanya kale ye Kyagulanyi kati kulannama bw'ovaayo ku ebyo n'ebyobugagga by'olina nti olaaja n'agenda kukujjanjaba akimanyi kaki kukyusa kibumba nti wali obutwa ekisooka kyabina kulannama teryamulwana kubanga talina nnyo impact gy'akola mu ggwanga nti bakubira bukulembeze akoze agutuli musawo wa kinansi si abakulya si president w'abasawo b'ekinansi anti bali ab'ensaasi naye namwendoza b'eddagala ffe tulina ekitongole ekya National Drug Authority muri under National Drug Authority ate organization zaffe zetuvaamu nze nva mu Uganda Herbalist and Culture Association ekulibwa Haji Jamiru Lutakome era nze bakama bange mmanyi bameka babiri ekitongole kya National Drug Authority ekyempe eddagala lyange lya approvinga ne Haji Jamiru Lutakome ankiikirira ku National Drug Authority kati abantu abo bakwata President Museveni bamussa mu kazannyo tumulage tetulina abantu abatugoberera bangi batwetaaga batuli mabega tukulembera abasawo bayitirivu kati tetulina okukola kansireko ku ludda lwa Bobi Wine ng'akwata ng'ateekawo katembawe ng'adda ku ludda lwa Bobi Wine okitegeera bw'amala okudda ku ludda lwa Bobi Wine ng'ajja ng'ateekawo ekiboozi ndwadde neetaaga ssente olwokuba nti obutambi bwatuuse dda ku President Museveni nti wankyukakyuka ate alina ennamba bamutendereza ng'abasawo bali abangi bwe beetaaga kulannamaafa tumuyambe agende yeeyambe agende emulago eddagala lya bwereere omuzungu agamba nti the truth be told tali bulungi mulwadde eddagala emulago gye riri mu ddwaliro lwaki omusindika mulago ayagala kgendawa ye bwagenda mu Aga Khan tekimukolera
tebafuluma ggwanga lyabwe ggwanga ddungi President Museveni alivuse bulungi amalagala emulago gyegali tebafuluma ggwanga lyabwe mulaga wange okulonda kutuuse bwe munafuluma ani agenda olonda President Museveni kulanna mufuluma yagala seereza agenda bweru kujjanja ani agenda okuba akaluluku akyaliwo yabeere wamala okulonda mu manifesto President Museveni gye yakoze gyatambulidde agenza alaga amalwaliro gyegali malungi programu kituusa bulungi nnyo naye kati afuuse kirala nedda kyekyo yatandise bulungi nze nkubuulira Sarah Myanja tumwagala nnyo era naye bwalwala nga tafuluma eggwanga ebyobulamu emulago weeriri President Museveni abazimbira amalwaliro eddagala mweriri n'obujjanjabi n'abasawo abakugu mulwalire wano mulagawa balagawa basigale emulago bagenda funa obujjanjabi kulannama tukkiriza genda emulago ofuna obujjanjabi President tenezo sente obukadde akawumbi koyagala tekajja kuggwawo kubanga ba professor emulago gye bali bagenda kyusa ekibumba kyo bagenda kuwa obujjanjabi facilities weziri mu malwaliro temufuluma nedda teri nsonga lwaki tukwata akawumbi kamu tukateeke ku muntu omunge ebyamalwaliro mu Uganda biri bulungi kiringa kukwata mwana nti agenda asomera ebweru ng'ebyamalwaliro ebyamasomero emulago ebiri ate kino si kyakukola kino ffenna tuli wamu tukkiriza nti President Museveni akoze bulungi amalwaliro emulago gyegali abatagala n'abasawo abakugu gyebali message kanji kusomere who is that guy in the studio Sebo aweereza message William bamuyita Kitonsa Museveni atya Bobby abuziza bubuuza guy oyo omutwe gwe mulamu bulungi gukola oba naye akozesa gukola William mubiru gukola nzera yani sinywa sikola kintu kyonna nenga mukulu yani mukulu William Sebo ndi mulamu era nawe bw'olwalanga tefulumanga eggwanga amalwaliro emulago gyegali amadagala gyegali n'abasawo abakugu ffe tuddamu mmwe confusinga bw'abanga President Museveni akoze bulungi anonaki asaba ki ssente okgenda ebweru senga abeerewo wano beerawo wano wedde omuluma nnyo bulwadde muluma nnyo ani yakugambye nti nno mu ggwanga nga Uganda erikulembera President Museveni nga buli ebintu kimu kiri bulungi tusobola okulemerwa okyusa ekibumba ky'omuntu omu mulisiimako ddi era kyensonga lwaki tusiimye tebafuluma ebikoleddwa yensonga lwaki tusiimye tebafuluma babeere wano babajjanjabe ate bw'omanyanga nti oyina ojja kuteeka okufuna obwetaavu temuteeka bantu bano mu suspense kulowooza nti muli bulungi kubanga mutulaga nti muliira mu budde amamotoka mugalina ku malaalo muzimbako gardens ku gundi muteekako mu mayumba gammwe muyinamu buli kimu emmotoka muvuga za bbeeyi eggwanga litambula bulungi nga bwe mwalyagala mufuluma mulyaki okwambala kwa senga ye red waliwo ekijja kazannyo kabadde kazannyo asobole okusabirako zino ssente era ebitawanya bano bonna ba William Nabbingo bwe munaategeera nti no President Museveni talina buzibu okuleka mmwe abamwetoolodde mwe mukozesa ensobi eggwanga lijja kutambula bulungi gwe lwaki olimbalimba watasobola kutuuka nti eyo twakikola buli kimu kitambula bulungi Nabbingawo oyiwaliwo herese centers mmeka kati oli wano osudiya buli kimu kiri bulungi agambye nze mbadde mulwadde era omwaka naguyingira siri bulungi ekigere I was treated from Nabbingo Health Center 3 era nawonya kati lwaki kulanna afuluma agende Nabbingo mulagirirawo waliwo endwadde zotasobola kumanagingira wano mu ggwanga Uganda buli kimu kitambula bulungi amalwaliro weegali Kiruddu Referral Hospital weeri Kawempe weeri Mulago weeri mugenda awo temono na ssente yamwe wa musolo kugenda ate kujjuliza bali nedda ne bwe tugenze mu kayimba nakina kagendamu senga kulannama teri ate mulina bulungi nnyo kubanga ebintu bitambula bulungi nnyo temufuluma ggwanga tukyalina okulonda president tukyalina okulonda ba kansalaza ab'ebitundu temufuluma ggwanga wano buli kimu weeki senga wamujjanjabire wano sente y'omusolo lwaki eyonooneka